Omuntu bw'avangayo n'atekinga pride mu kutta abantu. Oli n'agamba nti nassa abantu 20, oli n'agamba nti nassa abantu 10, n'abarebolinga nti ba terrorist. Mwami Museveni ajja vaako. Naye kino kankireete nga message ekyali kumpi. Mwami Kyagulanyi bwe yafulumya eggwanga lino, ndowooza waayise olunaku lumu oba ennaku 2. Kino otinge waayise olunaku lumu oba ennaku 2. Katonda mwene n'aŋŋamba oyo kaafulumya eggwanga lino waliwo ekijja. Bajja kiwulira. Teeka kiri baamenya okuwagira Kyagulanyi, mugenda kulaba waliwo ekijja ate mujja kiwulira. Era Katonda mayumba gammwe nga bwe mutererayizinze abantu generation yonna, mmwe mwenna abatererayizinga n'abayambako obuyambi, onsabye Katonda abasitulira abalabe mu maka gammwe. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggomba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atonda byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Yonna gy'osinziira okutulaba. Wendi anzize Pastor Mugerwa Geoffrey naye gwendi nayo nakulwa leero tuzze tuwaye mu kukumbozi kwebyo bigenda mu maaso. Twasemba okubeera wano ng'asabye essaala era ng'asaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyongerereyo ddala aleme kukomawo. Era bwe kiri wetwogerera essaawa zino yava mu ggwanga erya Amerika ne yeeyongerayo paka ebunaayira yava ono mu Uganda n'agenda paka mu ggwanga erya Amerika gyali essaawa zino nga bwe yannyonnyola. Bingi ebitambula okuva litwayawukana ndowooza ziringa wiikisi nga 2 nga tetulabagana oba n'okusingawo. So tuzze nakola tubako n'ensonga ze twogera ku ebyo ebigenda mu maaso abeeko n'obubaka bwatuwa olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba Musumba. Weewaawo ekyo nakikugaana. Nsanyusa okukusanga. Wano wanki. Abaganda baffe mwenna tubalamusiza, Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tuzze okubaako bye tutegeeza eri eggwanga lyaffe ate wamu ne generation yaffe nti weewawo ebintu birabika nga si birungi, naye tulina okubeera nga buli kaseera tuddamu amaanyi ne tutegeera nti Katonda ayina amaanyi. Era Katonda buli bw'abeera in charge ebintu byonna biba bijja kutereera. Bisobola okuba nga kati si bitereevu ne biba bijja kutereera. Yes. Bw'abeera nga yali mu control buli kimu kibeera mulaala. Njawulo gye tulina nti abantu baffe abatulinaanye baagala nnyo tusiigira ekifaananyi nti they are in charge. Ne baagala okugjawo nti Katonda tali in charge. Naye Katonda ali in charge. Kitegeeza nti ebintu byonna ebisoomooza birina okubaawo, naye singa tubimalamu amaanyi ne tutabisaako mulaka tujja kuyitawo, tujja kusobola. Abantu bangi batudde amaanyi ge bayina munda mu bo bakkiriza ffe gwe tuyita sitaani oba omubi okubakozesa gamba nga boogera ebigambo bulijjo ebitumalamu amaanyi. Tojja kusobola. Tonnaba kuzimba nnyumba, tonnagula mmotoka, tonnawasa. Ebintu ebyo tebabyogera nti bakuzaamu maanyi, babyogera kumalamu maanyi. Babyogera kumalamu maanyi. Naye buli bw'otabikkiriza n'obigaana omaliriza obawangudde.
n'oyo abakozesa gamba abantu bonna bamalamu bannaabwe amaanyi ebiro ebisinga baba bakolera sitaani okimanyi nti oyinza okukolera omuntu indirect nga tomanyi nti omukolera naba nga omukolera naye nga gwe tokimanyi nga tomanyi nti omukolera gamba benakireeta bwe ntyo abantu nga bajja okay kankireete bwe ndi okimanyi nti osobola okuzimba eddwaliro nga ddungi okuzimba eddwaliro kya bwakatonda naye nobeera specialized mu kugjamu embuto okimanyi nti oba okolera sitaani bulungi nnyo naye ng'ate eddwaliro nga walizimba kuyamba abantu kuwona yes in other words ekigendererwa kyali kirungi naye n'omaliriza ogenda okuvumbula nga abantu abasinga okujja mu ddwaliro bulyo bakujjamu mbuto nomaliriza ng'okolera sitaani kati abantu bangi batulinaanye asobola n'okulabikanga mukwano gwo naye nga buli bigambo byajja gy'oli okwogera naawe akumalamu bumazi maanyi okugamba tojofule tojja kusobola oba munnamawulire tolina wojja ttuuka kati ebyo ebigambo bingi mu kiseera kino bingi ennyumba eyo gy'ozimba nga nnene onaagisobola onoogisulamu naani totegeraganye wuuyo olina wekka abatanisa okumalamu amaanyi kulega tosobola kyayogerako kirabikanga ekituufu one oli bwomu kati ate ye mu ye talabanga ggwe bw'olaba kubanga ggwe wagenda ogizimba mu bunene bwayo one ng'olaba omukyala ng'olaba abaana ng'olaba n'abazzukulu that's why wazimba ennyumba ebyo nga bonna obanze oba accommodatinga now kati onaakumalamu amaanyi kubanga ggwe bye bwalaba ng'otandika ennyumba eyo tabiraba oba teyabiraba yes kati bw'omukkiriza akuwa ripooti enfu oba ey'obunafu gwoba omukkiriza ku lulwo kati ffe tetubakkiriza bw'ojjira mu maanyi nga nkuhandolingirayo bw'ojja nga oli mukkakkamu ng'era mbeera mukkakkamu yes oba obutakuweera ddala budde kasita nkigenderera nti buli bw'ojja gye ndi oyagala kunzikakkanya kunteeka wansi yes kati lwaki eyo yonna mpiseyo nti bangi kati olwaleero bw'otunuulira ku ntimbe za TV bw'otunuulira ku zi radio bw'otunuulira ku social media bakutte omulimu gw'okumalamu generation amaanyi n'okubamalamu essuubi nti tewaliwo kijja kutambula those are vampires tujja kuyitawo tujja kutuuka we tulaga ate kuba we twagala yes nga ntandika njagala okwebaza nalabyeko abasumba abamu n'abaweereza ba Katonda abalala abaguddewo embeera gye nandiyise ey'okusaba bannange tugende mu maaso kino kidayinasi tekirina okugwa abantu baffe balina okubeera n'emirembe gyabwe naye ate abamu ku basumba bannammwe baagala ebeerewo okugeza oyo pasita Bujingo ayagala ebeerewo pasita Kakande ono pasita ani ono pasita w'abavubuka nze sijja boogerako naye kyendowooza nti baddembe pasita Bugembe baddembe era sobola boogerako baddembe okwogerera ekintu kyabwe nga bwe bakikkiririzaamu yes baddembe naye ate era ne bali be basabira nabo balina okukitegeera nti naffe tuli baddembe okusabira eno gye tukola ki gye muli yes kubanga nze kimu kye nakizuulamu eno gavumenti ogiraba tegenda mu basumba abo nti ebakkiririzaamu never egenda kubanga bali well positioned nti balina se y'abantu
tutegeraganye gavumenti yonna eyabalyake eyabatujju ebiro ebisinga tebakulimba tejja gy'oli nti oli w'amaanyi ejja gy'oli kubanga eyagala kuggyawo kiri ky'olina eyagala ekwonoone mu bantu eyagala esiga ekifaananyi nti oli nayo bakukyayise mu bantu kubanga olina abantu kati nze kasitanavumbula nti mu kuweereza abantu Katonda ujakusitulira oba oli mu kifo ekituufu nze namanya nina kubeerawo ku lw'abantu oliwo ku lw'abantu ndiwo ku lw'abantu era oli ne bw'aba ayogera ki ne bw'aba ayogera ki ndiwo kusaavinga abantu ba Katonda ekyokuna buli generation yonna oba buli mulembe Katonda abeerako abantu basitula nga balina okuspearheading ekintu ekyo ogenda maaso okubotola okuyitawo mu buli mulembe Katonda bw'asitula mwami Kyagulanyi akulaga nti ninayo omuweereza wange musabire beerawo ku lw'abantu bange ekyo kibeerawo kati nze abantu ba Katonda abamu abaweereza ba Katonda sisobola banenya batuufu mu ekyo kyebakkiririzaamu kati nze nange kyenzikiririzaamu Katonda kyaŋŋamba okukola kyendiko sikivaako nya leka mbabuulire ebyo byonna mwe mugenda kwekolokojja nabagamba nti mu bo bennyini Katonda agenda basituliramu abalabe mu bo bennyini temuwoza mbu simanyi SFC simanyi State House simanyi ne mu maka ne mu mayumba mwe basula Katonda ajja basituliramu abalabe wali otegeeza ki waliwo omujaasi nga bali batambuza ku mutimbagano wiiki eyo yonna eyo eyafudde nga bagamba nti anabbi abagulizako Kyagulanyi nti wesetulemu waliwo kigenda okubeerawo nabirabye ku mutimbagano okwo naye mbu yavuddewo naye mu ngeri etategeerekeka abalabe wali otegeeza ki kubasitulira abalabe anti nabo omanyi baasiga ensigo ne basalawo okubeera abalabe b'abantu omuntu yenna mu bulijjo nga bw'olaba omusajja n'omukazi fembi tulina ebituwakanya omukazi okumera amabeere ng'omusajja tagameze kitegeeza waliwo okuwakanyizibwa automatically yes omusajja okubeera nti oba wakufuna mwana olina kwegatta na mukazi kitegeeza nti waliwo okuwakanyizibwa waliwo ebyetwawula kati ebitwawula ebyo tubikkirize era ebitwawula ebyo bituyambako ensi okutambula ekyenjawulo ekyo kimala bumazi otuleetera nti okwawukana okwo oba enjawukana eyo etuyambako simple era that's why nti bw'osiŋŋaana nga omuntu bagamba nti yakutte ensolo ekyo kyokka bakkuba emiggo kujula kutta tetulina kubanga tukkanya abantu mubaleke bakuwakanyiza tebaagala obakulembere simple tebaagala kati nze essaawa eno saagala siddemu ebyo byakwekweka biki saagala yes ffe tulina ewantu gye tugenze mu bwesimbu abantu ne batugoba ne batugaana oli nagamba nedda mu mirembe miyitirivu I respect him ne muleka so sisobola genda ate muteeseze musiba oba mutta omuntu waddembe okukugaana oba okukkiriza ne tutuuka ddi ku ddala nze we neewuunyiza abantu bano nti babi muleke mbabuulire ne bwe munaakozesa social media ne bwe munaakozesa radio ne bwe munaakozesa TV
omuntu bw'avangayo n'atekinga pride mu kutta abantu, oli n'agamba nti nassa abantu 20, oli n'agamba nti nassa abantu 10, n'abarebolinga nti ba terrorist. Gwe naawe amuwolereza oliko ekikyamu, you a vampire, wicked. Abo abantu bakyamu nnyo. Oyimirira otya n'ogamba nti nassa abantu bwe bati. Kakati oyagala nze, a man of God, nzije nkuwolereze nti yo leadership nungi nze mpozi Katonda nga tanonanga. Remember, nalabye omukulu yakoze tweet ng'egamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalinnya ogenda mu Amerika okweyagala, simanya ali yali abikipere mu Amerika eyo, kyokka n'aleka ate abantu be nga bali mu kkomera. Nga tweet eyo ya Geno CDF Muhoozi. abo tetuboogerako abo. Nze nagamba Katonda bw'aŋŋamba okwogera n'omuntu gwe njogera naye. Ate era yavayo n'agamba nti batta abantu babarebo ba Kyagulanyi. Nze sibamenya abumanya. Abattibwa mu campaign. Buli bw'omumenya erinnya oba omuwadde mileage, nsobola kwogera ku bigambo biri mu bbanga awo. Tomusiigira kifaananyi nti waali. Toyinza kitegeera kye ŋŋambye. Katonda bw'aba agamba okutonda omuntu mu kifaananyi kye, tutegeraganye, teyagamba bugambe tutonde omuntu, naye yateekako mu kifaananyi kye. Now mu kifaananyi kye olabike nga ye. Kati nze saagala kukuwa nti ekifaananyi kyo weekiri. Njagala kukuwa birowoozo biri, njogere ku birowoozo biri. Tosobola, teriyo mukulembeze mulungi yenyumiriza mu kutta abantu. Taliyo. Abo abasajja babi tetulina kubawa mwaganya gwonna kugenda mu maaso nga batukulembera. Never. Tisobola. Remember nti abantu abamu bajja ne babuuza nti bano obuvumu babujja. Leka nkubuulire, mwami Geoffrey, Katonda yaŋŋamba kasha endagaano gye nnina ne Katonda eri eki Yeriwa yaŋŋamba anakwatako is finished, period. Kati nze tojja otuulaawo onkubira essimu, tojja otuulaawo ng'oyina emmundu. Seetaaga kumanya mmundu zo. Endagaano gye nnina ne Katonda eri emu, genda okole omulimu gwange. Kati ekyokunkuuma nze okubeera obulamu, seetaaga ezo mmundu. Ebikangakanga naawe seetaaga. Kati nkirayo, oyinza okikkirizamu, oyinza obutakikkirizamu. Abo tebajja kusobola Kyagulanyi. Bagenda kwekuba mu bifuba, beewage, bakole batya. Remember, omuntu ayitidde Katonda n'ayibwako amafuta nti Katonda yagamuyiyeeko, ajja kukulembera eggwanga lino. Nkiddamu, ajja kukulembera eggwanga lino. Mwami Museveni ajja vaako. Naye kino kankireete nga message ekyali kumpi. Mwami Kyagulanyi bwe yafulumya eggwanga lino, ndowooza waayise olunaku lumu oba ennaku 2. Kinootinge. Waayise olunaku lumu oba ennaku 2. Katonda mwene n'aŋŋamba oyo kaafulumya eggwanga lino waliwo ekijja. Bajja kiwulira. Okufuluma kwa Kyagulanyi kulina kye kuleeta. Yes. Ate bajja kifiiringa.
babadde tebasobola mukwata ebibakangakanga bukazi kati era bagenda kulwanagana bokka na bokka balwanagane bokka na bokka balwanagane bokka na bokka ebbanga lyonna kigenda baliira muli naye nkugambye waliwo ekijja ate nga Katonda alinamu omukono gwe tebasobola kugenda mu maaso nga batukulembera neva bajeemu abo abasajja abo bajeemu bali wicked vampires zennyini temulina kubatya tewali kubatya tewali but tusobola obbawo ekitiibwa tutegeraganye ebyo bibiri byanjawulo okuwa omuntu ekitiibwa n'okumutya bibiri byanjawulo tetusobola kukkiriza baganda baffe kubeera mu makomera bakolayo ki bakolayo ki bakolayo ki tetusobola kutuula era nsabye Katonda agugumule abaweereza be bangi nnyo abasitule nga bangi nnyo nga bavumirira okusiba abantu okutta abantu omukulembeze n'okulira abasajja bali wicked sinnabalungi kwogera nako nobeerawo nga wenyumiririza mu kutta abantu mu kusiba abantu owulira amaanyi gakuwala sisobola naawe nkugambye whether bakkiriza oba tebakkiriza ne bwe banaakola batya waliwo ekijja bajja kuva mu gavumenti tunuulira eggwanga bwe lifaanana mukoka yekka ali mu kibuga ye oyo bamuyita mukoka si mukoka mataba amataba abantu beetandikiddeho obubizinesi bwabwe na kyogamba abaweereza ba Katonda mu ggwanga lino ebyo temubiraba olina akeera ku makya najja n'amenyawo ekizimbe nga mulimu emaali y'abantu olina akeera najja n'azimba ku mwala mukoka amataba ne gasanyawo ebintu by'abantu bali compensated abo abantu eggwanga eririmu abakulembeze mbubakulembeze eggwanga eririmu abakulembeze eggwanga eririmu abayivu eggwanga eririmu bayinginiya ekyo nekikolebwa bwe kityo 40 years tukyasobola okufuna amataba mu ggwanga olwa poor planning mwagala gama mu nkuba okay Katonda yalese amataba ndaba abamu bekwasa mwalo gwa haamu nti kale fine lya amataba gali gajja naye kuno kiri waasi kubanga kuba buli lwetonya eggukira mu maduuka nkuba buli lwetonya eggukira mu maduuka tegali nawo amataba ate ffe tuzaaliddwa Kampala tukulidde Kampala batuzaalidde mu ddwaliro Nsambya nsomedde mu Kampala kati amataba gaaliriddawo mu kulowooza kugavaabwa abakulembeze babi yes why bagaana KCCA ekulemberwa mwami Lukwago yagaana hamu okuzimba ku mwala pulezidenti w'eggwanga n'awandiika ebbaluwa emukkiriza okuzimba kuki ku mwala kakati tunyenyani tunenya mukulembeze hamu si yanenyezebwa wabula omukulembeze eyamuulukusa simple yes omwana asobola okwagala okupamaawo mu ddiiro kati gw'omuzadde gwokkiriza oba gwogaana lwaki mu nteekateeka bwe wali ozimba ennyumba oba bwe wali opangisa baateekawo tooyi ate tooyi bwe twali tusoma baatugambanga mitaazi 2 mitaazi 3 mw'ogisimira oba gyeyina okubeera tutegeraganya kitegeeza omwana bw'aba ayagala okwonoona mu ddiiro okwata omwana n'omutambuza n'omutwala tooyi gyekola ki jeeri bw'omuleka ayonoone wano kitegeeza obuvunaanyizibwa bwo bwebwo ekyo kyotendese naawe tetusooka ate kunenya mwana singa oda yajja n'ebaakinga
kanso ya road mayor nti tozimba ku mwala bwekyandibadde. Ne kati essaawa ya leero tunuulira amatama bizinesi z'abantu zifa, be mugjamu omusolo, be baliisa famire zaabwe. Kati mwagala twogere ki? Ekikwawunyisa nti abawagira kankiyite gavumenti ebyo tebabiraba, naye abo be bantu abajja mu masinzizo gaffe. Kale nga tetunagenda wala mbadde njagala nsooke nkujjukizeeko omulabi waffe atulaba, nkujjukizeeko Mugerwa Investments bakola batunda ebintu ebyenjawulo, pampu z'amazzi, batunda enkumbi ezirima, obuuma obusaawa omuddo, tractor ezirima ez'omukono naye nga ezirima obulungi ennyo, pampu z'amazzi mu bika byonna. Kale bakugamba nti mu kiseera kino ekyokulima n'okusiga n'ebirala byonna dduka bunnambiro bannaffe aba Mugerwa Investments nga basangibwawo Katwe opposite ne Crown Japan we bali side yawo. So eno busuka kubo Mugerwa Investments kyekisimbe wekiri ate eri Crown Japan, so kati opposite wajja okubasanga awo. Kale n'olw'ensonga eyo dduka bunnambiro bwe yeetaga ebintu byonna ebikozesebwa mu byobulimi bagamba nti dduka bunnambiro babirina, ate nga ebintu bye balina bivira ddala Japan, bikozeeko naye nga bigoma bulungi nnyo, bivira ddala Japan. So n'olw'ensonga eyo dduka bunnambiro obyekwate, bijja kukuyamba okulaba ng'ensonga zonna zitambula bulungi nnyo. Kale embeera bwetyo bwerigwa, ayagala okumanya ebisingawo kuba ku 0782 955 983, essimu eri 0782 955 983, oba obafuna bulungi nnyo. Ate nawe ayagala okusika amazzi ogajja yonna gy'ogajje nga okozesa pampu okujja okufukirira ebirime byo, beekwate ensonga zo bajja kuzikukolerako. Ate nga bagamba nti ne ku faamu bajja ne babeerawo okulaba nga bakuyambako okutambuza aga amazzi, okutambuza empiro, connectinga na byonna, era bavaawo bikimu kyonna nga bakiteeseteese bulungi. Ate nga n'ekyuma era bakuyambako okumanya enkozesa yakyo, ebyuma kyonna kyonna ky'oba oguze bakuyambako mu kutraininga n'okutendeka okulaba nga okikozesa bulungi nnyo, n'okukulambulanga buli kaseera, okumanya nti ekintu kyewabagulako kikoze omulimu gwennyini gwe kiteekeddwa okukola. Kale n'olw'ensonga eyo beekwata, ensonga zonna zijja kutambulira bulungi mu byobulimi. Musumba kati mbadde nkugamba nti abantu abo be bajja mu makanisa, tutegereganye. Kakati amaziga agamu agatondeddwawo olw'enneeyisa y'abakulembeze embi, gwe n'obeera nga osangula busanguzi maziga naye nga tojjeewo kiri kimukaabya, olwo oba okoze eki? Tewali kyoba okoze. Ate oba okoze eki? Oba okoze eki? Kati ago amazzi gagenda vaawo gatya ng'oli azimbye ku mwala? Yabaffe omuntu yandibadde azimba ennyumba nga focus agitadde we yeebaka wokka, naye okimanyi nti tuzimba gye muyita sitting room, ewatuulwa, naye okimanyi nti tuzimba ne dining room. Ebyo byonna tukola byaki? Lwaki totuula mu sitting room n'oliira awo emmere yo? Lwaki emmere bw'ogiriira ku buliri gye wandiise gye twebaka togirya? Kubaawo amagezi ag'okuteekateeka ebintu, tuleme kubeera ng'abali mu biraalo by'ente, ng'ate n'ente bagiteekerateekera wenywera, weeriira ne weesula. Nti ne bwe baba bagirongoosereza n'obusa babeerako gye bulaga, nene tubeera mu ggwanga tulinga bali mu geyeena. Eggwanga liryawo teritegeerekeka, naye omuntu asobola okujja n'agamba eggwanga lirimu emirembe. Eggwanga teririmu mirembe nga mukoka atwala abantu, ekyo gy'emirembe. Maybe obanza ebintu mbitegeera bulala.
maybe yabaffe maybe oba ne Katonda ebintu abitegeera bulala. Bayibuli ekugamba nti Yesu aba ayita ku kkubo ng'atambula agenda, naye we yali ayita waaliwo ow'ekikulukuto. Ye yali mu lugendo lwe agenda Ntebe, naye aba atuuka e Kajjansi, mu Kajjansi nga waliwo ow'ekikulukuto. Tutegeraganye. Ow'ekikulukuto n'awaguza najja n'akwata kwani? Yesu. Welazi okwolesebwa kwe kwali kwa genda Ntebe, teyaleka wa Kajjansi ng'alina ekikulukuto, naye yamuwonya. Tuteekwa okubeera abakulembeze nga buli muntu yenna awonyezeddwa. Buli muntu gwe ne bw'oba otambula butambuzi, okumakinga sure nti abantu bali bulungi. Buvunaanyizibwa bwaffe. Yes, buvunaanyizibwa bwaffe. Lwaki bizinesi z'abantu zifa? Lwaki mukoona w'ebizimbe ekiro? Ani kati bo bagamba nti ebizimbe byazimbibwa mu ntobazi. Biralu bazimbyewa. Kati ebizimbe abantu bazimba mu ntobazi. Mwe mutuwaliriza okukozesa olulimi olutali lutuufu. Onenya azimbye mu ntobazi, gw'ate azimbye ku mwala. Ekibuga Kampala kyazimbwa mu ntobazi, era abo abali mu gavumenti bagula ntobazi. Okay, kati ebizimbe nga ebimenyebwawo tebaddamu zimbawo. Zigadeni site zonna ziri mu ntobazi, nga tebazimenyangawo. Omusajja omu yawandiika n'agamba, if a man fails to stand for something, he will fall for anything. Okitegedde? Omuntu bw'alemererwa okuyimirirawo ku lw'ensonga oba ku lw'ekintu kyonna, kitegeeza ajja kugwa awatali nsonga. Kati okuva mwami Kyagulanyi lwe yafuluma eggwanga lino, genda otunuulire bannabyabufuzi bonna bali above 45 years. Tutegeraganye. Bagenda ku mulimu gw'okuvumirira okugenda kebweru. Omanyi lwaki? Balya ku mwami Kyagulanyi. Bamulyako batya? Nsega zivampaya. Baagala afe, bagambe nti kati indirect baagala mutta, naye bamutta indirect okusinziira ebigambo bye boogera. Babadde nga balya ku kufa kw'abantu okuyita mu by'obufuzi, ng'abantu babayimirirako emabega. Abantu bano nga bwe bafa baba bafunye bargaining power okuyita mu bantu oba mu kufa kw'abantu, bo batwale emmere ku tables zaabwe, mu baana baabwe ne bazzukulu baabwe. Kyovudde olaba nakubuuza lunaku lumu nti mpaayo bannabyabufuzi wano mu ggwanga Uganda, oba kale katukitwaleko ku ddala eriddako, abakulembeze nga kye beeyita nga tebakiri, abattisizza abantu abayina abaana abategeera. Actually mu Africa mwonna bannabyabufuzi bali awo mu bibiina by'obufuzi awo. Abamu balungi nnyo mu kusiiga ebisige, naye nga bali mu kunywa ku musaayi gw'abantu. Boogera olulimi, boogera ebigambo, boogera oluzungu n'olutaliyo. Oluzungu lutugasizaawa nga mu kuttisa abantu gw'okulembedde, gw'atalumirirwa abantu, gw'atayamba abantu. Nkugambye emyaka gino, genda obatunuulire, bali wakati w'emyaka kuva 47 ate babaddeko ba member of parliament awo. Naye baagala lwakuba Kyagulanyi Katonda yamusumuusa n'amugja eno wansi n'amubayisaamu. Baali bamanyi be baliwo okuttisa abantu baffe, okutunda ettaka ly'abantu baffe, okusibisa abantu baffe. Naye Katonda eyatonda eggulu n'ensi bisajja mmwe
mukolimirwe muli bantu babi nnyo nze nkugambye omusajja yagamba if a man fails to stand for something he will fall for anything abo bonna bagenda kugwa ate bagenda kugwa bubi bonna why bagenda ku mulembe babawa airplay ku TV be babeerayo ku radios be babeerayo ne bufukumula ebigambo okulumirirwa haveeyo gyeyekwese simanyi biki mbalaba okwo nga opposition nga ba NRM yonna abali mu opposition zi vampire weziri awo bakuba amasuuti n'ogamba ayi mukama katonda amanya gaabwe ne bagatunda ku zirediyo ko ne gabeera eri waggulu naye nga bonna emitima gyabwe mibi okutegeera kwabwe kwaba buyabuya okutegeera kwabwe kwaba omuntu yenna kankugambe kino the best investment you will ever do on planet earth is to invest in people's lives okitegedde ngambye eki ekintu omuntu kyoyinza okukola ku nsi kwe kusiga mu bulamu bw'abantu investment gy'osobola okukola ku nsi wano kutereeza bulamu bw'abantu nga y'amaanyi ng'eribeerera kwe kuinvestinga mu bulamu bw'abantu. Katonda teyeetaaga bizimbe, Katonda yeetaaga bantu. Yes, Katonda teyeetaaga bizimbe. Simanyi twazimbye Nakumati, simanyi tuzimbye ku Mwala, simanyi tuzimbye petrol station, Katonda tabeera mu ebyo bizimbe. Katonda abeera mu bulamu bw'abantu, mu mitima gy'abantu. Atwetaaganga bibya. Yes, kyovudde olaba nti naafudde ng'ali mu ntaana atwala obudde n'ayitayo n'amuzuukiza. Ali ku musaalaba atwala obudde n'amuzuukiza. Gwasiŋŋaanye ku kidiba. Yes, ne kati tuli mu ggwanga abantu tebafaayo eri bulamu bw'abantu. Ebintu bingi ebikola obulamu bw'omuntu. Bizinesi ekola obulamu bw'omuntu. Lwaki otta bizinesi y'omulala ng'omusindikira muko? Nalabako omuvubuka bamwita Green Daddy yagenda n'ayimba ku kampeni ze NRM. Era ng'abantu abategeeza nti embeera nnungi nnyo, amasomero malungi, amalwaliro malungi nnyo, naye bali batwali twakazimaliriza awo. Omwana ne bamutwala omwana ne mutwala mudwaliro nga mulwadde mulaga awo n'afiirayo. N'atabuka nnyo ku mutimbagano ku kakuta akatambi n'agamba kino omwana wange n'afa, abasawo mulagajjadde, basawo lwaki mulagajjadde, muliridde wamuveeyo abasawo. N'akyakalanya eddwaliro lyonna nga yeegase n'abalwadde abalala abaliba n'abantu baba abalwadde. Kyenkugambye nti abantu abafaanana bwe batyo ebbanga lyonna babadde banywa omusaayi gw'abalala indirect naye nga bagunywa. Bw'okwata bilioni 5 n'oziwa gurupu y'abantu 400 n'obawa bilioni 5 baba balidde, baba banywa musaayi gw'abalala. Baba banywa musaayi gw'abalala. Babaloga mukulu yakamalo bawa yawo bilioni 5. Sawa nazigenda kufuluma. Boddira abayimbi n'obawa sente bilioni 10. Tutegeeraganye. Kitegere butegeezi nti waliwo wali abbiddwa, waliwo afudde wali gw'ofune bilioni 10. Now tebabalimba. Katonda tamuukingibwa, kyosiga kyokungula. Kyosiga kyokungula. Gwe tendereza mwami Museveni nti mulungi, tendereza gavumenti ye nti nnungi, nga bwe bakuwa ebikapu by'essente naye tebakulimba. Kyosiga kyokungula. Obwo bubbi. Mwina bwe mwagala musimanyi ampaddeyo ekibaasa. Enguzi. Setaaga bibaasa byo. Bamwokezzaayo. Setaaga bibaasa byo. Kitegedde? Katonda ajja kusupplyinga needs zange zonna. Setaaga bibaasa. Teweetaaga kukwokyayo.
okwo kuba kunafuya katonda wange sinotonwe kumunafuya kuba kugamba nti katonda taliyo. Yes, nti katonda taliyo kuba kukiwakanya. Yes, kitegedde. So buli muntu yenna aba atunze generation ye. Oli mu nguzi, mugiyita nguzi n'ebibeera bibbi, abo babeera babbi. Sente bakwate zaki z'otakoleredde, okoze eki? Kale katukubuuza okoze eki? Obukadde 5 obufunye bwaki? Oli muyimbi bakuwadde obukadde 10 oba 5 oba 2. Oyimbidde gavumenti. NRM naye kijja kugwa kidayinasite ekyo. Ate buli nsi yonna gye mugenze nga mukola ebikolobero, Katonda ajja kukuulayo emirandira gyonna. Wagala otutendeka musimanyi bwe tuba twogera namwe nga njogera naawe kuki ate gontendeka butya bwe nnina ku adressinga. Nedda, Katonda kyaŋŋamba kyenjogera. Buli wantu wonna Katonda agenda kukuulayo emirandira gyammwe. Buli wantu wonna mujja nakubula we munywera amazzi. Toyinza kuddira muntu akuwadde lwendo lw'amazzi n'otandika omutererayizinga mbw ompambe ate onfuule omuddu ontya. Lino eggwanga lyasembeza abantu abatayina kye bali. Lino eggwanga Uganda lyasembeza abantu. Ofunye ne bakuteekateeka n'ogenda ne mu ranks eza waggulu. Olwaleero bwe bakugamba nti kino tekikola owooza mbu tujja baleetera M23. No sense. Oba otegeera bulungi? Tebategeera. Kitegedde. Tuyina okukulembera abantu ba Katonda tubatwale mu nsi ensuubizi. Eyo mission gye tuliko. Ate eyo mission Katonda gye yatuwa. Ate bajja kgendayo. Kankuweeyo power principle endala emu. Greatness is only attainable by putting your gift into operation. Greatness is only obtained by putting your gift into operation. Now, omuntu wasoma, oli doctor, oli father, oli pastor. Tutegeraganye. Kwata ekirabo kyo kiteeke mu nkola kiyambe abantu. Ojja kusituka, ojja kubeera w'amaanyi, ojja genda waggulu. Ne tetusobola kubeera abasawo beetuddeko, abasomesa mwetuddeko, abasirikale mwetuddeko, okukonna kuweereza Katonda ekirabo Katonda kyakuwadde. Yes. Kijjeeyo eyo kiteeke mu nkola. Okuyamba abantu. Kuuma abantu. Totulugunya abantu. Totta abantu. Somesa abantu abazze ku masomero. Janjaba abantu abazze mu malwaliro. Bawe services. Oli mu katale otunda mmere, otunda byennyanja, weereza abantu. Buli omu waali. Yes. Oli muyimbi, yimba message esomesa abantu. Esitula abantu, ezzaamu abantu amaanyi, eraga abantu future. Kyekirabo Katonda kyakuwadde. Oli mwogezi, yogera ebintu ebisomesa abantu, ebibikula amaaso g'abantu. Ne tuli mu ggwanga kwega totegeera na butegezi kigenda mu maaso, toyinza na kinnyonnyola. Kankuweeyo endala. Business and life are like a bank account. You cannot withdraw more than you have deposited. Ngambye ki? Nti omulimu
Ddamu awo owaso business and life are like a bank account. Omulimu n'obulamu bulinga akawunti ya banka. Tosobola kujja ekyo otaateekayo. Kati mmwe mwenna abeetuddeko kyekitegeeza mmwe mwenna abeetuddeko ekyo lwankole kisalemu oba kasalemu katambule mmwe mwenna abeetuddeko oli father oli bishop oli pastor okola mu katale okola mu katale okola mu arcade tutegeraganye okola mu magalaji nga mwetuddeko nti tebibakwatako. I'm telling you tosobola ku withdrawinga kyotaateeka mu banka. Tosobola. Oli mulimi muteekwa okusitukira mu buli muntu yenna okakasa butya bwe tulina okukulemberwa mu ggwanga lino. Okakasa butya bwe tulina okukulemberwa mu ggwanga lino. Tetusobola kukkiriza vampires tukulembera. Never. Tetusobola kukkiriza abantu kutuula mu palamenti nga muyisa ebiteeka ebitayamba abantu. Tekisoboka. Ongambye onoonyereza bbanga ki? Siziringa mu 3. Okay. Tuli mu kusaba. Kigavumenti kigwe. Ate mwagala twekweke. Okusaba kwokka kunaamala. Anti Katonda asitula abantu abalimu embavu. Katonda aleeta abantu abafaanagana Kyagulanyi from everywhere. Abava mu mambuka, abava mu Maserengeta, buvanjuba, bugwanjuba, mu masekkati. Tetusobola kukkiriza abantu batawulira Katonda kyayogera kugenda mu maaso nga batukufuga. Never. Naye bazza bate kubanga tebawulira Katonda kyayogera nga beekulubeesa n'abategeera Katonda. Anti ebyo bibeerawo mu nsi. Mu nsi tebisoose kati. Tebisoose kati omuntu gwokimanyi nti gavumenti eno tebalina what we call wisdom, knowledge ne understanding. Tebabiina. What they have balina kye tuyita intelligent. Omuntu okubeera intelligent abeeranga bonogama mukalabakalaba. Naye omukalabakalaba atalina kumanya na kutegeera. Babeera abaza. Babeera mu kubaza abaza. Kati ekigambo ekyo intelligent kisemberedde ebigambo bino ebisatu. Era omuntu bw'abeera intelligent omuntu asobola olowooza nti bino ebisatu abirina. Naye nga tabirina. Ebisatu kuliko okumanya, okutegeera, ekyokusatu kiri ki? Amagezi. Amagezi okumanya n'okutegeera. Lwaki bino ebisatu automatically tubijja eri Katonda, obisaba eri Katonda. Okitegedde? Kati kino kyefaananyiriza bino. Omuntu alina wisdom ya Katonda ne knowledge ne understanding tebakulimba. Katonda ne bw'ayogera bw'ati owulira ogaana bugaanyi. Yes. Kati ekyamazima abo abantu bali intelligent. Kyovudde olaba nakugambye beekulubeeseza ku baweereza ba Katonda. Naye one tebabakkiririzaamu. Teriyo muweereza wa Katonda akkaanya na kusiba bantu. Teriyo muweereza wa Katonda. Okitegedde? Teriyo muweereza wa Katonda akkiriziganya naku. Kati abantu be abattibwa ewa Kivumbi okwata otya nannyini nnyumba n'otaleeta kunoonyereza bano abaakuba amasasi be baani? Oda baagijjawa. Judgment eyo baagijjawa there and then. Nti shoot to kill. Bajjawa that command. Bajjawa that judgment.
ekyokusatu Katonda ogenda munnyonnyola otya nti abantu abo baafa kuki? Katonda ogenda munnyonnyola otya? Bwe mpaayo omuweereza wa Katonda yenna ayogera ku ekyo ekintu tewali n'omu. bati obwo bulamu Katonda bwe yaleeta ku nsi, obwo bulamu Katonda bwe yaleeta ku nsi. Now bw'obeera mubulizi wa njiri, abo abantu baali tebagwana kubuulira njiri, baali bagwana. kakati onoogibasanzaawa? Teeka kiri bamenya okuwagira Kyagulanyi, teeka kiri bamenya okuwagira gundi oyo omwami omusiraamu Muwanga Kivumbi, teeka kiri bamenya. Wabasiŋŋana mu kibira nti baali bayeekera, wabasiŋŋana n'ebyokulwanyisa, dwali lutalo. Bagamba nti bali balina amajambi nga bagala kulumba poliisi. Agawa galuwa nga tebaga producinganga mu kooti. Tetusobola kubeera mu ggwanga nga liri awo lya kano okalya kano tokalya, kano okalya kano tokalya, kano okalya kano tokalya, bye tulimu myaka 4 kuwaayiriza abantu, gundi ali ebisiyaga, gundi akola bye balimu okuttatta n'abaweereza ba Katonda. Kati leka nkubule, lino eggwanga generation eno emyaka 8 gy'emyaka omubadde okuvumirira abaweereza ba Katonda everywhere mu buli institution. Bw'abeera kabaka ne bamuvuma ne bamuteeka wansi. Okitegedde? Okuvoola abo bonna abaweereza ba Katonda, nze bempita abaweereza ba Katonda bakabaka. Genda otunuulira obwakabaka bonna babuterrorizinze bonna. Ministries zonna ne baziterrorizinga. Abaweereza ba Katonda bonna ne babateekateekako ebigambo ng'omanyi kye banoonya. Eggwanga buli bwe libeera nga teririna we liddukira, omulembe buli bwe gubeera nga tegulina we guddukira, nga mwonoonye buli muntu, tebabalimba, nammwe muba mwezibuwaliriza okukulembera abantu abo. Lwaki? Eggwanga liruŋŋamizibwa bano. Asooka okuluŋŋamya eggwanga ateekwa kubeera nabbi wa Katonda. Abaweereza ba Katonda bonna babasibako ebisangosango obogerako ebintu ebitaliyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abaddamu okuluŋŋamya eggwanga be bakabaka. Nga bw'olaba kabaka wa Buganda kwe kumumalako emirembe ne bamutulugunya. Kati olwaleero eggwanga libafuukidde eggwanga. Naye leka mbabuulire nga Katonda ye mujulizi, mugenda kubulwa ne munywera amazzi. Mmwe mwenna ababbye esente z'eggwanga lino nga muttisiza abantu, nga musibisiza abantu, mubba sente left right, mugenda kubulwa munywera amazzi. Mpazi nga Katonda tatuyitanga ng'ate naye mwamuwamba. Bwe kitaba kyekyo tetusobola kubakkiriza nobba sente n'ogenda n'okola ebibi, nobba sente n'ogenda n'okola ebibi, ne mutta abantu, ne musiba abantu. Tekisoboka. Oli ne bw'abanga akulya mu ngalo tasobola kujja wendi ayogere nonsense. Njogera Katonda kyaŋŋambye okwogera. Nga tumaliriza, lumu nakugamba, mbadde ŋŋamba abantu bonna oli mu butale obuza tebikwatako. Kati obutale babumenya, obutale bwokebwa. Kyekiri kye nagambye nti bizinesi n'obulamu bifaanagana nga bakakawunti yo. Tosobola kujjayo ky'otaakola ki. Oli mu butale ogamba tebikwatako, oli mu zaakedi ogamba tebikwatako, mujja kiwulira. Oteekwa okumanya butya bw'oddukanyizibwa obulamu bwe butambula. Ffe bakitaffe baazuukukanga ekiro ne batubikkulako kebera, omwana ayokya, omwana yeebisse bulungi. Lwaki? Asuubira to harvest mu maaso eri ng'omwana akuze, nti wamufangako. Naye oli mu butale tofaayo. Ggwanga bwe liddukanyizibwa,
bw'oyola kasasiro bw'omuyuwa mwala tutegeraganye ate tesuubira mataba katunulya bayimba buyimbi mbu omugagga kyatalina magezi n'ozimba ku mwala mugagga kyoyo mu ggwanga lirina bayinjiniya kyabo ensembayo nakugamba when you choose to rise up by putting others down you will soon wither. Leka mbabulire mwe mwenna abali ebikutiya by'essente simanyi muli ba tiktok simanyi muli ba youtube simanyi muli ba ministers simanyi muli mu majje simanyi muli ba members of parliament simanyi oba okola mu state house oba oli faza oba oli muweereza wa Katonda yenna nga osazeewo okulinnya waggulu ng'eno bw'ossa abalala wansi mu kaseera katono nnyo ogenda kuwotoka ofe. Mwesuuliddeyo gwa naggamba abantu ba Katonda nga basibibwa, mwesuuliddeyo gwa naggamba abantu ba Katonda nga battibwa mu kaseera katono nnyo nga mwagala ebifaananyi nti mwekulubeeseza kubatta abantu kubasiba abantu mu kaseera katono nnyo mugenda kugwa n'abantu abo. Ngenda mu maaso nga nsaba Katonda ono eyatonda eggulu n'ensi obwenyi bwa Kyagulanyi kuwandiikibweko erinnya erya Yesu Kristo, omutwe gwe Katonda agubikkire wansi w'ebiwawaatiro bye, buli ofiisi yonna gy'ayingiramu bw'asitula akamwa ku kaasamya Katonda akayiweko amafuta naye nga ga muliro, buli kyayogera bakiwulire ate bakikole. Naye mbagamba bwe nti temulaba nti yafulumye mugenda kulaba waliwo ekijja ate mujja kiwulira. Era Katonda mayumba gammwe nga bwe mutererayizinza abantu generation yonna mwe mwenna abatererayizinga n'abayambako obuyambi nsabye Katonda abasitulira abalabe mu maka gammwe. Era nebaza Katonda okukuuma mwami Kyagulanyi n'abayimiridde naye naye n'okuddamu okwebaza abo bonna omusumba bamuyita Mukuye Gerard ndabalaba ku online okwo nga basabira eggwanga lyaffe, basabira abantu, basabira generation yaffe, basabira mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi tobaako gwotya, Katonda ali ku ludda lwo, ojja bawangula. Ne banaakola batya ojja bawangula, Katonda ajja kusobozesa, ojja bawangula. Mbasiibudde. Amina. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nze Geoffrey Mayanja njagala kubuuzako ku Madam Makoy Emily tukubuuzizzaako nnyabo tukwagaliza birungi byereere ne mukadde amuzaala tubalengedde awo tuli wano e Uganda Uganda wano we tubalengerera naffe nga bwe mutulaba naye naffe tubakola naffe bwe tubalaba Amina. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege tusiibudde. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2, mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tuyina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo, bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'Ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato,
ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research Think and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.